Oliawo onja samirira onja samiridde ngengengengengen. You're wishing my kids bambi sweetie wekuba kagalo muttako. Ogambe nti ndi mulogonze sagala busiru wano. If you don't like my page, fucking move. And the challenge that I sat in is for my baby daddy, the father to my kids, or one noop, kati chibalume mazimwe. Chibalume. Umanye olosi tusirika, and you people think we are quiet people. We are not. Nichijawu, kudata wange, kupeji yange, on my content, and you start abusing me, you start wishing my kids bad. Let me tell you something. What you wish for your enemy, chigenda kusokera uwo. It's gonna start at your home, my dear. Oh my goodness. Omanye ndali ndaba abantu mu comment sections abantu nga babukira abantu. I didn't know you were this dumb. And then when I come to your profile, nenkulaba ngolabika, you know, oli musajja wa buvunanyizibwa naye wa loss ositula mutwe. You just carry that big head of yours with no common sense whatsoever. But I will always come out. I will always come out to you motherfuckers and tell you, if you don't like my content, if you don't like the things I post, just move, Bambi. Like, find another page. Go and comment on Bobby Wine's page, the one you love so much. But tonde takobu sirubo, please. Yeah, don't bring your stupidity here, because the same person that abera bayimbira emwanyi echichi laba photocopy. You people are going to die in your own movies. You're going to be dying. You guys, like, anyways, the point of the fact is, if you don't like my shit, move. I'm not forcing you to be here. I'm not telling you comment. If you don't like it, move. Move. Hey, move. Go and comment on other people's pages. You're laughing. Yeah, because some people are really dumb. Like, so fucking illiterate. Why do they pay school fees for you? Don't you know that supporting someone politically is a choice? So, we just waliya busiru. No yonka busiru. I don't like stupid. I don't deal with stupid people. Na ye over because I sat in the sound, ka sound ne kanyumira. Kogwe. No go mutwe obutalina anything. You're just moving there with a head that is empty. Empty head. No zunga ku post zabantu. But let me tell you something. Even if you insult me, even if you do what, I'm here to remind you that you are not God. You do not know where I have come from in my life, and you will not dictate what will happen in my life or my kids' lives. Yeah. Tell him, Mojo, you will not dictate what happens in our lives. Never. We rebuke it in the name of Jesus. Right here, we are guided by the forces of God. And God is protecting us. Exactly. Also, I wanted to emphasize, if you feel like you have negativity, please take it to State House or Mugambe Bambi Tata. Or Tufuze, Tufuga, that nonsense. I even wonder sometimes where you people come from. And then the funniest thing, it's not all noob supporters. Just siru abamu. They're just some stupid idiots. Like in a class, when there are like 20,000 children. What do you? Just siru way. Because when you look in the comment section, what do you have noob siru? What do you have guess? But go into my comment section. Look at all the comments. Videos zona. Oh no, comments za
omuyimbi wammwe gwe natuliddemu sound, the person who I signed the sound for. Mujja kutya badya. Mujja kutya badya. Mujja kutya. Not everything is about you. Not everything revolves about you. It's not like, yeah, but like basically, get your shit together. If you don't like my shit, keep moving. If you don't like what I have to say, keep moving. Keep moving. This is social media. Some of us, this is not a job. We come to enjoy. Okay? Okay. Uchala King Saha oba mama wabana ba King Saha nze simanyi ninga nategete kunti yerucho eranga muwala wa Salimu Sale naye yetayagala nonsense agambye abana nti munnange mufe ku bifaako nze munveeko temumanyi temulina kye mumanyiko tujja kwetwala mpaka era bwatyo n'abasabula nga tuvuddeko ye munnange sise namuju abalonzi bamukute ku nkona bagamba nti twagala manya district abasinga mumanye twakijja bana tubere bamazimu tubonyebonyene na muju tobera abadde mu parliament emyaka ebisanja bibiri takololanga nako wadokolola okujjako kumukwatanga bbye naye mutinka twabagamba wano tubanyonyole tubagamba toyinza kuleeta muntu abadde abakyayi mu office. Sise namujja ayogerwako yuno ajuzi weyabaddeko waliwo ebigambo byayogera naye munnange byali tebisanyusa kangendeyo nayo nkutwaleyo tulabe. Finally abatemu batandise okweyogerera sooka olabeka video kano tugende mu maaso. Weta Masaka bagisakolinze weta Masaka kuleta Luweero oba kutingana naye nga tubikomeza omwenaale ayogereyo ye mubaka omukyala owa Lwengo District Great Masaka Great Luweero bagisakolinze bwe kuba kutingana tutingane ne buli omu alina kuwagira NRM. Sankolinga ekyo kyayogedde kigambo kikulu kitegeeza nti plan already done. Ono ayogera mu kulembeze. Naye abakulembeze muleke kubeera over excited na bifo muyina. Tubamanyi kozi bamuyita Namujju Sise Desiranta lya mu Buganda ne gyakiikirira. Kaakati abantu baakiikira bennyini basaakolinze. Kitegeeza plan agiina n'abali ku list abalina okuttibwa abayina. Police namuyita kola statement. Abawagizi bali mu kuba mu ngalo. Nyenze ngenda kujjukiza akantu kamu. Ngali akunoonyereza akalulu Namujju Sise nganda buli akuwagira ku video eno. Toyagalizanga muntu kufa. Niba ng'okina mu mutima ekitto omuntu okyegobangako. Kubanga goyinza okulowooza nti ogenda kutta gundi kwata wagira gundi ate naakusooka. Weerabidde nti oyinza okuba olina omusirikale kati niwe baakuterayo wali tomuyina. Weerabidde emmotoka eyinza okuba teseerera niwe olwotuuka ng'olina okutambuza ebigere. Ate oli munyu mulungi tova mu bbaala. Ate ebbaala ogimanyi esinga mbali mu bizibu. Abaana bannalwengo abavubuka tebalina mirimu. Ekyo kimanyi bulungi. Okufuna omutwalo kizibu. Kati wanaaba alina kyayagala n'awulira nga ggwe omubaka ogamba nti atawagira gwowagira wakuttibwa bwanaakusooka. Poliisi mwali badde muyita omubaka ngono n'akola statement. Kubanga tekikkirizibwa kusitinga violence to that level. Abantu bakulonda nga bakimanyi tewasoma. You cannot even make a statement at the floor of parliament. Obeera mabega eno gya omiteera emikka gyammwe. Nomano oyingira essi twakigumira. Naate obanga otandise nti abantu b'okiikira bw'olina okukolako pulaani y'okuttibwa kubanga tebawagira ky'oyagala. Namujju Sise nganda menyawo ebigambo bino. Ky'oli mu kwogerako tokimanyi. Erinnya Desiranta eryo twalitandika okulinoonyereza nga bannalwengo. Naye nga tunagenda olina okumenyawo ebigambo bino omutima omutemu n'ogusigaza munda. Abantu bagenda tandika okubeera liikirira. Manda kyebalinnye bantu mmwe. Do you think you can kill all abantu b'Lwengo ne Great Masaka ne Great Luweero? Osobola okubatta bonna. Bubeera bufunda bwa mutwe. Kyovola gwa kyayina ssente twala omwana asome.
omwana asomye alowooza ku statement zagenda okukola ng'afuuse omukulembeze. Tetukussa wansi na mujju. These are your own words mu public. Kitegeeza ky'oyogera ogalaba nti okisobola. Omuntu yenna asobola okukola pulogulaamu y'okutta omuntu. Okutta muntu munno oba tokyali muntu. Edda mu society baakuzingangako ne bagamba kaweddemu. Naye because you have power, okyalina n'abasiru abakugoberera bakubye mu ngalo. Naye tebategedde sakolingi kyekyani gwe basakolinze. Oyinza okuba gwakuba mu ngalo gwe basakolinze gwenkya gwagenda. Life is replaceable. Abakulembeze tumanyi ng'ebigambo bye twogera. Tubeere byegendereza mu society zetuwangaaliramu. Tuleke kwefuula baakabi. Amanya nsigalande gyadde simbyanga bulijjo. Ebyo ebigambo byange njagala mu mpeere namu. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo munnange tugenda mu kalulu naye akalulu kano katwogeza ebintu bingi naye ffe tugenda mu maaso n'okuba nga tutunuulira embeera bweri. Mumadde mukimanyi nti amasomero gaffe tulina amasomero nga mu butuufu gayungula amaziga waneeno mu ggwanga Uganda. Katugendeyo tulabe. Mangi abamu nno n'enkuba bw'etonya baggalawo oba oliawo basibula abaana ne bagenda ewaka kubanga baba tebalina wabbatuuza. Abamu basomera mu miti naye ng'eno embeera mwe tuli emyaka 40. Nze wendi okuba nga nkutuusaako era nga tutambula nkutwaliza ddala tulabe biki ebitambula mu maaso neno mu ggwanga Uganda. Wa poliisi Nsima Clive yakuba omuwala wali mu supermarket olunaku lwaleero aleeteddwa mu kkooti mu bukuumi obw'ekitalo era nga alabiddwako nga bamusomera emisango. Tetumanyi oba binaggwa bitya. Waliwo yabuuziza n'agamba nti naye omuwala oyo ali seefu, abantu abo tebajja mumunoonya paka bamumeze omusu. Nze simanyi. Era bw'atyo n'omukulu munnamawulire amanyiddwa nga Dean Lubowasaava naye alabikiddwako ng'aleetebwa mu kkooti. Let them film, let them do whatever they want. You understand those? Bwetutyo bwetutambula era nga ffe tubaawo kubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo ate ye munnamateeka Male Mabirizi akubye Sseggona Mpuuga wamu ne Ssemujju Kakota. Nja kwogera ku Ssemujju Sseggona Walukagga. Saagala fake elections. Nazigaana ensonga lwaki mulaba siteekinga paati mu byabufuzi eby'ekifo ebigenda mu maaso. Kuba nkimanyi byawaka mangu bagenda okulangirira mumanyi neza kusalayo kazimanyi ali awo mufere alitunako n'emisango emakino. Naye njagala kwogera ku nsonga gye ndaba bwetugireka negenda bwetyo erinnya lya democracy. Ensonga Ssemujju gyasaasaanya ne Sseggona muwaliwo gurupu y'abantu abeefuula abagezi abagamba nga balina okuba mu bifo by'obukulembeze beyita bayiterekityo mu baasoma ate nga balima n'okulimba. Walukagga yasoma alina senior 6 alina n'eddiguli yagifuna kwa UIU. Kakati bo bateekawo ekifaananyi nti bo abagenda ne basoma bitano bafuwa oluzungu ne bamala musene bagenda ne bakola ddiyo ne balita amongo ne babba obukadde 5 Sseggona bamukwana obukadde 10 mu mmotoka tebulinaako mayitire. Abo be bagezi ekintu ekyo kibi nnyo eri democracy. Fe abamu abagala democracy tukala n'okugamba ebintu ebibiri bisanu va mu constitution ya Uganda. Omuntu aba alina amagera yesimbewo abantu basalewo baagala muyigirize tebagala muyigirize. Kuba bw'obanga obusolooza omusolo tweyawula kwa yasoma n'ataasoma. Bw'obanga okola national ID tweyawula ku yasoma n'ataasoma. Lwaki obatuka okwesimbawo okufuga ate okawoyali n'okubanga yasoma. Kitegeera faawe tuli akati bano Basseggona batuziza amabega naawe simanyi sijui Bassemujju okutulowoozesa mbu walina obbaawo kiraasi y'abantu simanyi efuna eddiguli ejje yeyita nti ffe bayitereka ekyo kyebayita nti ekyo obufere kubanga
abo basemujivo kibategeeza ne bwe mbanga nafuuka lawyer kati nganze bwendi walunga sikola bya kiferi byabwe olusiba injire kicho bagala injire kicho ngagenda kulozungu ne ntamongo ba besente ba mwesendeza hijja simanyi nga lawesi ya parliament ne bya kiferi feri so mwe bananse ekitiibwa banansi bonna benkanangana munansi oba ali luddawa oba atema bikajjo oba avuga takisi oba mulimi waddemu okujjayo foomu neyesimbawo naye akati abantu basalewo bagala gwa mufu wa luzungu abakona tamanyi tutugalo gapana eno kwamba translator oli ajjatese mu lukyoli atranslate ng'olukyoli alukyuse nti agambye abakyoli bagala kino oli ajjatese mu ludama abadama bagala kino era okutuza simanyi erina okubanga yasoma segona yasoma nnyo bamukoyi omuyite yasoma emyaka gyonna akoze ekyo okujja kutufula obufuzi so batuuka ne balowooza nti parliament maka gaabwe kati abantu bagaye tukukuuye lwaki efuuka nsonga nnyo naleko okujeregajega bannansi kyekintu ekisooka kyokka saagala kaluluka ka fake election sijagala fake election ya Museveni naye amazima gali nti Ssemujju ne Sseggona you are out of order muve mu nonsense mekerawo muteeke ekitiibwa mu bannansi ababaloziro n'emyaka nemugaggawana mufe byonna byemufunye tubulaba bannaye fundraising yaffe ku lwogulo egenda mu maaso ku 701 88 ne 787 263 086 Muntu wange tukyali ku nsonga z'abateekateeke naye ng'abantu nno bo tebalina bigambo by'omu abantu bakulu era baabiwulirawulira dda bagamba nti amasuuti baagala balaba dda tebakyayagala mmanya. Nabbiri ono Ssekidde James Ssaalongo ow'omundeeba era akabonero kange mupiira mwe Sseggona ne bannammwe ba Alan simanyi Alan Sewanyana nina ennaku nnene mu mutima nvuddeyo ngonzije gye mbadde neebaseeyo ondesezza n'akalulu kange. Sewanyana jakuuza lwaki obutwa obwata Segirinya gobo bali wa mazzi oba Segirinya bwali konko lwaki obutwa obwata Segirinya mukaba tabakwade tikiti naye omulambo gwa munno jali emagomba akaaba twebuuza bwe babayenga obutwa mungati bayenga obutwa obwata Segirinya lwaki obutwa obubwo bwali bwa mazzi lwaki gwawona mangu Segirinya nagenda uno malwali eno uno Tanzania uno agenze Kenya babutute mu America ngajjanjabo nolo tebati bakuwadde kadi Katonda omuzimu wa Segirinya gwe gukubonereza Sewanyana nze Ssekidde James Ssaalongo essaawa ziri 12 omuzimu gwa Segirinya gujja balondoola buli yakulyamu olukwe buli yakola atya mwenna kyekyabasudde ne mu tikiti mwenna ne mugwa buli yagudde mu tikiti muleme kwekwasa bwate banoonyamu ba DP n'ekibiina kya DP kibakaabira amaziga kyemwalyamu olukwe nemalo kitunda ne mmawo bwe mwamalo kitunda ne mudduka mwayinanga akabinja buli mwaka okuva ku Ssemwogerere baana mmwe ku Ssemwogerere mulyamu olukwe okuva mu mulembe gwa mukyala mwalya mu Ssemwogerere olukwe okuva mu mulembe gwa mukyalaani eyaliko yayira NRM oyo mukyala oyo eyerowa DP n'olwekyo bantu mwe muli babi DP ebakaabira n'okutta bannammwe bamalawo bibakaabira n'olwekyo omuzimu gukyabalondoola omuzimu gwa Segirinya gujja kulondoola buli muntu yenna era bwe gubalondoola kyembabulira si tikiti zirize zabasuula lwaki obutwa obwata Segirinya obwo bwali konko obwo bwalimu amazzi bwemugamba Segirinya aba yafa obutwa bw'aba yafa obutwa lwaki gwe oli mulamu Segirinya ali magombe omuzimu wa Segirinya gwe gwakusudde mu kalulu mwebale nnyo mwebalidde basebo ne bannyawo abalangira n'abambejja eyo mbeseji yange ya mwaka guno etandise n'omwaka guno nga nyanukula mabakazi tikiti mwekaabya Basseggona simanyi baani saagala kasasiro twabakoowa basajja mmwe okuva ku Ssemwogerere abakaaba Sebaana abakaaba Besigye abakaaba mwenna babakaaba basajja mmwe muli kabinja kali eno neeri muli eno neeri mubadde muli eno neeri mwene munyirira ne mmera mu pajero ne mweyagala nnyo kyekyo naye nga kugamba bugambye nti mukwano we bali kubanga wekomidde ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekaseera subscribinga ringinga that notification bell sharingo liking ebisigadde butereevu tulina amawulire mangi nnyo kugamba bugambye nti gwe tuula butuzikalira nywera buli kimu kiweetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukikuwa era nja kubanga mbikutuusaako wona w'osinzidde tukyalina bingi nnyo mu sitooka waliwo amawulire g'omwana muwala eyattiddwa mu bukambwe abadde mwana w'essomero ng'asomera wali Kitebi Senior Secondary School abadde mu senior 3 nga bamuyita Faith Namata yagenda okukyalirako boyfriend ate munange olwatuukayo bafuna misunderstandings boyfriend n'amutta era munalabyeko mami we ng'azirise ebyaddala yabadde takikkiriza kigambibwa mbu yasooka n'amubuzaawo
embo mu kubuzaabo oba bakkirizaganye simanyi oba bakkanya I don't know naye nga amawulire agaliwo gali nti yamutirimbudde oba yamuse era omuwala essaawa yakakati wetwogerera mugenzi kitalo nnyo era kitalo ddala weyongera okubanga wekumidde ku mukutu tovaawo.